Olwaleero bannakibiina ki NRM abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okuli ekyombaka Parliament ne ssentebe wa District lwe bakomekkereza kakuyege waabwe nga beetegekera okulonda kwa kamyufu ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Mu disitulikiti y'e Kamuli abeegwanyiza ekyombaka omukyalo wa disitulikiti ku kkadi ya NRM bo kakuyege babadde bamukola ssekinnoomu so soowawamu ng'ekibiina bwe kyali kisazeewo. Nowet Nangobi owa mukomekkereza ku kyalo Namwendwa n'asaba banna NRM mu Kamuli okumwesiga abakwatira ebbendera mu kalulu ka bonna. Nangobi ategeezezza ng'essira bw'agenda okuliteeka ku kendeeza ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. Kyokka ono ab'ebyokwerinda bamulemesezza okweyongerayo ne kakuyege we. Okusinziira ku poliisi ono abadde teyagoberedde mitendera mituufu egimukkiriza okukuba enkuŋŋaana. Oteekeddwa okubeera ne venue, ekifo w'oteekeddwa okwogera n'abantu n'obayita naye ate mu kkubo mpozi ng'oweevinga n'oyita naye ate processions oba waliwo abalala abatabiriiko ate nga nabo baagala okwesa ekkubo lyerimu eryo. Kino kirese Nangobi n'abawagizi be nga bakukkuluma. Ndikwewuunya abaisirikale okuba ng'ate bendi ekyendi aye ng'ate guno mulundi gwakubiri nga genda okungema. S5 bayogerera wano kadaka yayogerere wano ouma yayogerere wano ono lwaki bamulabira okwogerera wano Namwendwa taida afuna okalulu kadaka kuba kiboneka alinitiza bayina ate ng'abatwalako esente osi agiire yayingira mu motoka ey'omukulembeze waife tulikwenda kumana ose we Namwendwa ataire kimotoka omwo ensawo y'omukulembeze waife agisigaiza tulikwenda kumana agitwairewa. Ye Deborah Mwesigwa kakuyege wa mukomekkereza Buzaya. Ebibiina biwagira ino. Ekifo ky'ombaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli bakivuganyako n'omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Litwala Kadaga ekifo kyabaddeko okumala ebisanja ebiwera. Mu disitulikiti y'e Mbale nayo kakuyege abadde wa ssekinnoomu. Eno Joel Mafabi nga yeegwanyiza kukiikirira aba Industrial Division e Mbale obwedde atambula nju ku nju nga basinkana bannakibiina okubasaba obuwagizi. Agamba balemererwa okukwataganya ne baavuganya nabo ne basalawo buli omu akwata erirye. Natuukayo nga taliiwo ne mukubirako ku simu n'aŋŋamba nti oba agenzeewa ne nkubirako admin naye teyanziramu bulungi. Okusinziira ku Mafabi kino kyakubalika nga beeyuzizzaamu. Kati mu kubeera divided muno awo omulabe waafunira amaanyi era tekikwewuunyisa nti abamu ku ffe tuvuddeyo mu independent ate nga tuwangudde. Ekifo kino bakivuganyako ne John Wambogo Wekesa. Mu ngeri y'emu munna NRM Desire Muhooza naye ayogomizza Kiboga bw'abadde yeetabe mu kkunga abawagizi be okumuwagira kamyufu ku kifo ky'ombaka omukyalo wa disitulikiti eno. Ono abadde akulembeddwa mu pikipiki, takisi n'abantu obwedda abasaakanyiza waggulu. Essira agamba wakuliteeka ku kutondawo emirimu kw'ossa n'okutereeza ebyentambula mu kibuga. Bw'oba bazirwanako ng'oyagala kufuna bibyo by'otannafuna keera ogende mugongo gwa Honorable Muhooza Desire. Akamyufu ka NRM kakubeerawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno.